kulabika Muhoozi tuli bugumuyikiriza kubanga ate kati wuuyo alandukidde ku Palestine. Okufa kw'omwana w'emyaka 6 ku ssomero ligaddwa. Palamenti ku yunifoomu z'abasirikale baagala kubeera nga bazibwira. Ate munnange Pastor Sempa agamba nti bwe kiba kisoboka okuwasa abakazi abangi kiteekebwe mu mateeka kikkirizibwe, kubanga bapasita ne bannaddiini muganda waabwe gwe muze bwe basitudde gwe batasobola kubeera nga beesonyiwa. Ba officials aba Bank of Uganda muganda wange babali bubi nnyo. Ate munnange Ssemujjunganda agambye nti eggye lino erya UPDF muganda wange lino lirabika ligwa sayidi emu era ly'abantu abamu, si gye lya ggwanga. Waliwo bannyini lyo. Tutandikirewa. Sooka osubscribinga ate osharinge. Nyiga notification bell awo. Nyongera okujjukiza obuteerabira. Batimo Property Consultants gwe ayagala munnange okuzimba ennyumba, ayagala okugoba ku nsonga z'ekyapa nga oyagala kubeera ng'okyusa ekyapa okijja mu mannya gano okiteeka mu mannya amalala. Balina greda ezisenda ettaka, balinovatinga amayumba oba okulongoosa amayumba wamu n'okuzimba. Wonna w'oyagalidde okubeera nga bakuzimbira. Bingi nnyo byebakwatako, naye osobola okubeera nga okuppa ennamba yaabwe awo n'obakubirako Batimo Property Consultants, oba okugenda ku TikTok oba Facebook n'oteekamu Timo Property Consultants. Ogenda kulaba bingi nnyo bye bakola, bisobola kubeera nga nkumalirayo akawunvu n'akagga essaawa eno. Kakati tetugenda munnange kulwa, katugende bugenzi. Ndowooza tusookerewa Muhoozi, kubanga Muhoozi ono Ssemujjunganda ono gwe tujja okusembyayo ng'ayogera ku ggye erya UPDF munnange nti lino ddyo si lyaffe. Naye Muhoozi engeri gy'ali nti kati ate ye Commander in Chief, ye CDF, Chief of Defence Forces. Museveni ye Commander in Chief taata. Bannange munnange General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo essaawa eno ate ayolekedde Isirairi Palestine ku baawambibwa ba hostages Abaisirairi abaawambibwa aba Hamas. Era munnange agambye nti mubate Africa netegefu okubeera nga protectinga Palestine. Ono munnange gwe twogerako ye CDF, Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba akubye omulanga eri munnange abo bonna abaawamba aba Hamas abaawamba Abaisirairi. Era n'agamba nti Africa ejja kuyimirira wamu n'Abapalestine singa step eyo munnange bagiteekamu ekitiibwa ey'okubeera nga bata abawambe Abaisirairi. N'agamba nti Palestine nti bannabo munnange baŋŋanda zaffe, kubanga Jesus Christ ye mwana wa Katonda yekka era yabasonyiwa, naye kennyini yabasonyiwa Jesus Christ. Kakati munnange leka bate bonna ba hostages be balina Abaisirairi. Africa shall protect them. Muhoozi ku mukutu gwe ogwa X. Kakati munnange statement ye eno oba okwogera bino bizze oluvannyuma lwa military operations Isirairi zeekola entakera mu Gaza, era nga zino zonna zigendereddwamu kulaba nga bateeka Hamas ku kisenge esobole okubeera nga eta abo bonna Abaisirairi abaawambibwa October 7 mu bulumbaganyo obwo. Kakati abawambe bano abaatwalibwa abamu ku bo babadde nga bajja bateebwa wansi w'okuteesaganya, naye waliyo abalala abakyaliyo mu buwambe. Gavumenti ya Isirairi ezeekireberako nti tewali ngeri yonna kwegamba gye bayinza kukikkirizamu bantu babikubeera nga bali eyo mu buwambe mu kubonaabona era baagala bateebwe nga tewaliiwo kakwakulizo konna.
era ye kyo kyokka kye kigenda okuleetawo ceasefire talks nti singa bata abo be baawamba aba Hamas singa bata be baawamba kitegeeza nti awo bagenda kuba katuulo batuula nti kati katugende mu nteeseganya ez'okubeera nti tulekera awo okubeera nga tubakuba ebizuka ebya buli kaseera. Kakati obubaka bwa Muhoozi buno buleeseewo agamba nti obubaka buno kwegamba bulaga nti waliwo embeera kwegamba ey'abantu okubeera nga babonaabona okukosa n'okubeera nti nno enteesaganya ekisajja kikulu nayo yavaawo. Kakati olwo munnange n'akuba omulanga eri aba Hamas okubeera nti nno bakkiriza bate abawambe Africa neetegefu nnyo okubeera nga eyamba oba ewagira aba Palestine. Kakati teyayogedde butya Africa bwegenda kubeera nga ewaamu protection oba mulimu ki bwegenda okubeera nga ddala ekwasaganya mu mbeera efaanaganako bw'eti. Naye bannayuganda bwe batyo ne bambalira Muhoozi nti katusuubire ndowooza ogenda kugamba ne Trump ave ku ttaka ly'Abapalestine kwegamba Abapalestine abaleke bokka, era ne bamulabula nti munnange ensonga za Middle East waali badde ozirekera bannyinizo era nti waali badde ebyo byesonyerera ddala kubanga tebikukwatako, tulina wano ebizibu ebitumala nga nabyo bwe bityo munnange bibalemeredde. Eyo munnange nga tuvuddeyo amawulire ag'ennaku ge tulina munnange waliwo essomero eryaggaddwa ab'ebuyinza bwe batyo ne bakwata abakulira essomero eryo n'abalala kwegamba abalikolako oluvannyuma lw'omwana w'emyaka 6 gyokka okubeera nga yattiddwa mu ntiisa. Kati ate olwo omulambo ne gukwekebwa mu kaabuyonjo. Munnange yabadde entiisa yennyini okutya okw'amaanyi. Tuli Soroti City, tuli mu buvanjuba obwa Uganda oba East Division, wabaddewo obutemu obw'entiisa. Omwana wa myaka 6 amanyikiddwa nga Apio Joan Faith, ono munnange yabadde mwana ku ssomero lye bayita Josan Nursery and Primary School. Kakati muganda wange Apio ono gwe twogerako omugenzi kati yabadde nti yakajja mu boarding mu Kisulo nnaku ntono nnyo emabega, nnaku zabadde 3 zokka ze yabadde yakamala mu Kisulo. Kati bw'atyo munnange kibi nnyo yasangiddwa nga afudde era bamusanze mu kaabuyonjo pit latrine eya staff nga gye basudde omulambo. Obulago bwe oba omumiro gwabadde munnange gusaliddwa nga banaasala embuzi nga bakozesezza ekisala eky'obwogi ennyo. Kakati munnange mu kuzuula bino byonna ne kireetawo okwekalakaasa okuva eri abazadde era munnange ne kireetawo kubanga essomero lino lyaggaddwawo akaseera akatali kagere paka ab'obuyinza bwe banaakakasa nti kati teggulwewo nga bwe bakyanoonyereza ku circumstances oba embeera eyavuddeko enjege eno okubeera ng'omwana ono yattiddwa Apio wa myaka 6 gyokka. Kakati biki bye baazudde nti gojja okwebuuza nti biki ddala ebyabaddewo. Kati munnange metron w'essomero lino amanyikiddwa nga Osula Adong, ono ye yasoose okubeera nga munnange asanga omulambo gwa omwana ono muto omyaka 6 gyokka Apio, era munnange bw'atyo nga amaze okubeera nga asanga ekintu kino ekyamukubye enkyukwe ekyamuleetedde entiisa ey'amaanyi. Mu kwogera kwe omukyalo ono metron agamba Miss Asula Adong naye no yakwatiddwa ali mabega ga Metayimbwa anti banoonyereza. Kati omukyalo ono agamba nti munnange twasanze nga Apio afudde era bamusanze mu toilet eya staafu si ey'abaana eya lukale, era nti obulago bwe bwabadde busaliddwa nga babusalidde ddala nno n'ekintu oba kiwali badde ogamba nti ekiso ekyogi ennyo
kakati munnange bw'atyo omukyala ng'amaze okubeera nga asanga omukyala ono asula adong bw'atyo n'akuba enduulu ng'amaze okubeera nga alaba omulambo gw'omwana ono era munnange nti kyavuddeko kubeera nti yalabye omwana ono nga talabikako amiisinga ne banoonya essomero lyonna okuva ku kiyekanga munnange omulambo bagusanze mu toyireeti ate eya sitaafu. Kakati munnange amawulire gano ag'entiisa galeetedde abazadde abasukka mu 5 okubeera nti munnange bwe batyo basazeko essomero era bangi ku bo ne babeera nga bajjeyo abaana baabwe mu ntiisa nga batya nti oba oli awo essomero ntirina bukuumi bumala ate nga beetaaga okuddibwamu amangu. Kiki ekivuddeko enjege eno baagala administration ennyonnyole. Kakati maama w'omwana ono Apiyo omukyala amanyikiddwa nga Evelyn Akol era ono midwife Emagaro Health Center 3 Katakwi District munnange bw'atyo yazirise ng'amaze okubeera ng'afuna amawulire era munnange bw'atyo yagambye nejjusa omwana wange okubeera nga namutwala mu kisulo nejjusa okubeera ng'omwana wange namutwala mu kisulo naddala munnange administration okuva kiri nti yalemereddwa n'okumbuulira mu budde. Munnange teebereza obunkenke bubeera awo okubira omukyala eyakabaleetera omwana nnaku 3 nti omwana we afudde. Omunnyonnyolo otya nti omwana we afudde otandika guma munnange guma. Kakati munnange omukyala ono mu bigambo bye eby'ennaku yagambye nti bannange omwana wange abadde mulongo nti namuzaala ne sisita we amanyikiddwa nga Achen nga wayise ennaku 2 nti yasooka n'azaala ono asooka wayite ennaku 2 n'azaala omulala. Kakati omwagenze n'alibadde simutwala mu boarding school n'alibadde simutwala omukyala munnange bw'atyo mu kukungubaga ate era mu kwejjusa okw'amaanyi. Kakati munnange bino byonna enjege eno emaze okugwawo ku ssomero lino poliisi bw'etyo neekwata officials ababeerako ku ssomero omuli ne nannyini ssomero naye ne bamukwatiramu omwami Joseph Okedi ne bakwatiramu head teacher metroni eyasoose okubeera ng'alaba omwana Apiyo omulambo geesoose okuguzuula mu staff pit latrine. Bonna munnange bwe batyo ne bayoolebwa okubeera nga batwalibwa mu kunoonyereza bali mabega wa Metayimbwa nga bwe bakola okunoonyereza. Deputy Resident City Commissioner amanyikiddwa nga Claire Ayipo byonna yabikakasizza okuggalwa kw'essomero n'agamba nti ab'ebuyinza bali mu kukola butaweerwa okulaba nga munnange obwenkanya butuukikako Apiyo omwana omuto w'emyaka 6 ebbujje omulongo aleme kubeera nga munnange agenda bugenzi bw'atyo walina okubaawo kyonna kye batuukako okweestablishinga cause of death era ani yakikoze. Era n'agamba nti bamaze dde okubeera nga bakakasa nti omwana ono omuto yafudde era okunoonyereza kugenda mu maaso era security bw'etyo emaze okubeera ng'enywezebwa ku ssomero waleme kubeerawo ate njega ndala egwawo. Era n'agamba nti essomero ligenda sigala nga liggale paka okunoonyereza bwe kunaaba nga kukomekkerezeddwa bwe batyo balangirire nti essomero oba ligguddwawo oba further steps. Kati munnange okuva kw'omwana ono abasomesa n'abazadde bwe batyo mu information gye bafuna kwegamba nga balaba oba gye batuwa bagamba nti tewali nnyo kwegamba bukuumi naddala ku baana ab'ekisulo era nga abazadde beemulugunya ku security measures eziteekingibwa kubanga essomero lirabika lirimukko obulagajjavu. Abazadde bangi bagamba nti guno si gwe mundi ogusoose kwegamba essomero lino era Joza Nursery and Primary School okubeera nga liba n'ebintu ebyo ebifaanaganako bwe bityo nti obulagajjavu mu kukuuma abaana. Kakati n'olw'ensonga eyo munnange era ab'obuyinza nga balina okubeerako kye bakolawo
bataddeyo security ku ssomero y'amaanyi nnyo era bagamba nti abo bonna abakikoze bagenda kuba banoonyerezebwako basobole okubeera nga munnange bazuula ekyassa omwana ono apiyo Joan Faith era nga basuubira okuba nti munnange banaasobola okubeera nga banaakizuula. Eyo nga tuvuddeyo muganda wange mawulire ga nnaku nnyo omwana wa myaka 6 kakati tugenze mu paalamenti eno no mu paalamenti muganda wange ekiriyo ki ekiteeso kyaleeteddwa Kantuntu mumumanyi bulungi Abdul Kantuntu agamba owa Bugweri agamba nti balina okuweera yunifoomu z'amagye mu paalamenti zirina okubeera nga ziweerebwa era munnange bagamba baagala okubeera nga bakuba tooki mu kye bayita parliamentary dress standards era bagamba nti rules committee ekulibwa Abdul Kantuntu emaze okubeera nga ekyo ekiteeso balina okubeera nga bakola ennongoosereza mu parliamentary rules of procedure to discourage military attire in the house nti bagenda kuba munnange bagaana okubeera nga abasirikale abakiika mu paalamenti ate bajja bambadde yunifoomu. Kakati munnange Kantuntu agamba nti abasirikale okubeera nga balina ababakiikirira mu paalamenti ng'ate bagira mu combat kino kireetawo kwegamba obunkenke obutategeerekeka battlefield atmosphere kwegamba paalamenti eraganga kwegamba nti bannamagye ebanga battlefield tuli ku front line tuli Goma tuli Congo Kivu kakati munnange nga ate paalamenti erina kubeera ya kuteesaganya kugamba kuwanyisiganya oba debate eziyamba eggwanga n'okubeera nga amateeka beegato gabagibwa so si kujja nga weekapise combat nga olaganga kwegamba nti oli ku battlefield okusinziira munnange ku Abdul Kantuntu era n'agamba nti nno paalamenti erina kubeera forum for verbal battles kakati munnange nti amagye oba bannamagye okugira mu uniform babako engeri gye badominatinga ne gye bawugulazaamu kugamba kireetera ekifaananyi ekibi era yagambye nti munnange we don't find it appropriate, let's keep the military out of the room at least in terms of attire. Kantuntu nti tulina okufulumya amagye wano tetwagala kifaananyi ky'amagye temutujjukiza twalwana nti kale tetwagala uniform wano. Kakati munnange kino ekyongera okubeera nga kizungulula ebintu bingi nnyo era Deputy Speaker Thomas Tayebwa bw'atyo yeesanze nga munnange ate era n'engoye endala zoogeddwako kakati ekkanzu nga bagyogerako nti naye oba oli awo tetujagala naye Butambala Woman MP Aisha Kabanda bw'atyo yawuliriza ekkanzu ng'agamba nti kino ekyambalo kya kitiibwa kubanga ate era ne mu ddiini kya mugaso nnyo n'ensi yonna internationally ekiricognizinga nga garment oba ekyambalo ekirina okubeera nga munnange akiteekebwa mu gurupu y'ebyo oba bwabaleeta traditional wear tekisaanye okubeera nga kiyisibwamu amaaso munnange okwongereza kwekyo komiti bwetyo neegamba nti katuweewo time kubanga abantu babadde boogera nnyo kale bagenda kale mukyogereko eddakiika 5 ne bagenda nga babiyisaayisaamu awo nga babiyisaayisaamu nga omanyi nawe buli bakuba wali akadima bajjako na microphone kasoyisa mu ddakiika 5 kakati Tayebwa bw'atyo n'agamba nti ensonga eno katugyongereyoko final decision ejja kuba eteekingibwa next week oba tugenda kuba nga next week for further review bwekigenda okubeera bwe kityo mu kiseera kino military representatives abakiikirira amagye okuli General Katumba Wamala, General David Muhoozi wamu ne General Peter Erweru bagenda kusigala nga bakyayambala uniform zaabwe mu paalamenti paka munnange final decision bweneetuukibwako. Eyo nga tuvuddeyo tugenda nti munaye ku speed era tukyali mu paalamenti by the way nakino katukiyiseewo kakati munnange mu paalamenti era baagala okubeera nga bakola ennongoosereza mu mateeka
bagala okukola enyongeza mu mateeka tukitegedde nezikawunda suuti na biki naye era ba performing artists bagamba Performing Rights Society UPRS bano bamaze okubeera nga bagamba baagala bandi zirekerawo okubeera nga ziperforminga ennyimba z'abayimbi kubanga bagamba nti ennyimba zino zikolebwa abayimbi mu bulumi era UPRS bagamba nti kino bwe kigenda bwe kityo kigenda kuba kitta omutindo n'ekitiibwa ekya music industry wano mu Uganda era nga munnange bino byonna byalangiriddwa chairperson owa body ono amanyikiddwa nga Martin Nkoyoyo amanyikiddwa nga Yoyo era nga agamba nti bafunye kye batuuseeko enjikiziganya oluvannyuma lw'okutuula ne bannannyini nnyimba olwo ne bannannyini bandi ez'enjawulo eziyimba mu bbaala e Kampala ne mu restaurants ne mu hotels ez'enjawulo era nga baga nti meeting eno yabadde wakati wa UPRS wamu ne member aba bandi zino yabaddewo ku Monday UPRS headquarters wali e Kabalagala we babadde. Nkoyoyo agamba nti nno okutuuka ku kino kyazze oluvannyuma lw'okubeera nti baafunye okwemulugunya okuva eri abayimbi ab'enjawulo abagamba nti nno munnange kiri unprofessional bandi zino live bands okubeera nga zikuba ennyimba zaabwe ez'abayimbi kati nga ennyimba za Maddox, Juliana Kanyomozi, Afrigo Band n'abayimbi abalala ate nga bannannyini nnyimba zino nabo still bakyaziyimba ennyimba zizimu ate nga bakyali active mu industry. Kakati bwe batyo bagamba tibagenda kudigisiringa bandi zonna live bandi zonna eziperforminga mu bitundu ebyenjawulo era zifune license zikirizibwe okubeera nti oba oli awo zifuna permission okubeera nga ziyimba ennyimba zino ez'abayimbi ab'enjawulo nga nabo kennyini bakimanyiiko nti ennyimba zaffe baziyimba mu gigs ez'enjawulo. Kakati munnange chairperson owa Afrigo Band Director James Wasula ono yagambye nti nno kino kiri unprofessional mu nneeyisa okubeera nti bandi zikuba ennyimba ez'abayimbi ate abakyali mu kuyimba nga nabo bakyaziryamu ssente era munnange nga bagamba nti nabo bennyini balina pulaani era bamaze okukola enteekateeka eziwaabira omuyimbi Khalifa Aganaga aba Afrigo Band bagamba nti yakola oluyimba lwabwe nga tafunye lukusa. Katusoke tuddeyoko katono mu palamenti. Pastor Sempa bw'atyo munnange yabadde mu palamenti yabadde anoonya eki ensonga ne yabadde mututteyo nsonga nkulu ddala mu ggwanga ensonga ey'okubeera nti nno Pastor Sempa yagamba nti ensonga ey'abasajja okuwasa abakazi asukka mu omu yandibadde eyisibwa mu mateeka ne babeera nga bakkirizibwa oba oli wa ddiini ki ekyo bakiregalizinge wano mu Uganda ne bapastors babakkiriza okubeera nga bawasa abakazi asukka mu omu kubanga embeera gye tulimu bwetyo tuli mu polygamous marriages nti bapasta nabo balina abakazi abasukka mu omu. Mujjukira mukyala wa Kikona eyakulembeddemu abafida era yabadde munnange mu kakiiko ke kamu mu palamenti ng'agamba nti n'abakyala babakkirize okubeera nga babeera mu bufumbo obusukka mu bumu. Wayasaakola eki anti bagamba nti akufumbira ebigero mufumbira yaki kati awo tugende omwenkanonkano kubanga era mwalabye wano nga bagamba okusinziira babadde batambulira mu constitution era okuba babadde batambulira mu provisions eza constitution n'olw'ensonga eyo babadde bagambye kawaayiro 24 ku nsonga eyo ey'obufumbo ey'omwenkanonkano mbukale bagenda kuba bakitunuulira kubanga constitution ekikola ekyogera ku omwenkanonkano. Kakati munnange Pastor Martin Sempa tubadde tukyali ku ebyo ebya mukyala wa Kikona nga tukyabyewuunya buti abakyala bwe bagenda okubeera nga bakkirizibwa bali legalized okubeera nga basobola okubeera mu bufumbo busukka mu bumu nti omukyala afumbirwa emakindi eyo ng'agendayo wayase n'anyooka wabula ayinza okukugamba nti kanzije otegeera butegeezi nti kati bw'ati munnange ayolekidde ekibuye nayo ne wayase n'anyooka ate n'agenda enajja n'ankumbi naye wayase n'akola ki n'anyooka n'agera n'ensambya ng'alinayo abasajja be mu mateeka teri kunooma
teri kunooma. Kakati nga tukyali mu kweperegeesa okw'ekika ekyo, munnange Pastor Martin Sempa omu munnange kuba pastors wano, ba pastors ababadde nga bajja boogera ku nsonga ez'enjawulo mu bisiyaga n'ebirala. Kakati bw'atyo ku lunaku lwabadde lwakuna n'asalako conference hall wali ku palamenti, era bw'atyo gasimbagana ne Legal Affairs Committee eya palamenti ku nsonga ya marriage bill, kubanga bali mu kuprocessinga marriage bill. Kakati olwo buli alina ebirowoozo agendayo, balina okubeera nga bamuwuliriza nga Munnayuganda. Kati n'agendayo okuwa endowooza ye Pastor Sempa. Munnange Pastor Sempa ono nga yasumba Makerere Community Church, ye senior pastor waayo. Munnange yazze okubeera ng'abuulira akakiiko ka palamenti nti amazima agakaawa, nti era abantu abasinga obungi ge bataagala kumanya kubanga batya bawulira ensonyi eri general public. N'agamba nti ye munnange yabadde agenzeeyo kubeera nga ayasanguza ebyo Bannayuganda munnange bye bapretendinga bye byeyisaako ensonga y'okuwasa abakazi asukka mu omu. N'agamba nti ensonga ya polygamy muganda wange wano tukirabanga ekivve, tulabanga ekitali mu mateeka, tukulabanga omusango mu Christians. Naye muganda wange nti mu actual sense it's what many men are practicing, ewatali yadde okwesikamu yadde nti abasajja abasinga obungi eyo embeera mwe batambulira. Munnange omusajja ono gwe tumanyi Pastor Sempa nti taluma mu bigambo bye era teyeemotyamotya. Sempa bwe yabadde yeyanjula eri akakiiko ka palamenti yagambye nti ye scholar era omuntu bamulabe nga ali deeply spiritual person, omuntu kwigambo bankugambe ntya, omuntu bakiyita batya ekyo, omuntu mboloko endowooza y'olwa abeera mu mwoyo ennyo, nga ye ali mu mwoyo nnyo, ate nga munnange omusajja asomye ekimala n'okunoonyereza. Kakati munnange bw'atyo yabagambye nti tewali nsonga yonna Uganda mu kukola history, okubeera ensi esoose, okubeera nga munnange mu mateeka gaayo egatunuulira bulungi nnyo, olwo mu butongole nejja nekkiriza abantu okubeera nga bawasa abakyala asukka mu omu, ate nga tebavudde mu ddiini zaabwe, nti Christian asigala Christian nga taziza musango. Pastor Sempa annyonnyodde ensonga ze muganda wange kadde ke kanaatusalako nti mpozi ggona okowa bukooyi, nti Uganda talaaja olasana nnyo nze enkooye. Naye munnange Pastor Sempa agamba nti nno yabadde endowooza ye, n'agamba nti ye ng'omusajja Kristaayo omutuufu era omugundiivu, nti era omwesimbu ennyo eri mukyala we, alina omukyala omu. Naye munnange embeera ey'ekifirika eno gye tulimu yajja neeyingirwamu abazungu ba missionaries, abaminsani abazungu bano baatuleetera eddiini ey'Ekikristaayo emyaka egisoba mu 10 emabega. Atandiikiriza Sempa agamba Sempa nti munnange gurupusi ezo ez'abazungu ez'abakyeruppe tezikyalinawo buyinza bwonna kubeera nga zitulambika butya bwe tulina okubeera nga tweyisaamu ffe ng'Abafirika. Kakati n'olw'ensonga eyo tebasobola kubeera nga batubuulira ki ekituufu oba ekirungi mu Bukristaayo oba ki ekibi, kubanga bo ate basusse we bandikomye, batuuka n'okubeera nga bawagira ebisiyaga mu makyaki gaabwe, ne batuuka n'okubeera nga munnange bafumbiza abantu ab'ekikula ekimu nti omusajja wase omusajja munne n'omukyala wase mukyala munne. Kakati munnange n'agamba nti ebyo
bye byabwe kati abo basuseyo bali kusoka ate batuletera kino kitulimu abaminsane kakati munnange n'agamba nti ekyo bagezeza ku kitunda mu nsi yonna ekintu ekiswaza ennyo n'agamba nti ekyo kibi nnyo kye bakola mu bukristaayo okusinga ate omukristaayo okuwasa abakazi abasukka mu omu ekyo kiri ate kyo kibi nnyo bwe baba nga babasobola sapootinga kiri ffenna abafirika batuleke naffe tuwase omukazi asukka mu omu kubanga munnange ate era bwe kiri wano kakati munnange bw'atyo n'agamba nti ebisiyaga kapo ezaba ebisiyaga nti zino bazikkiriza okubeera nga bazifumbiziganya kakati wano ewaffe talaba nsonga lwaki ate tuddaawo ne tutandika okwemotyamotya tutandika okubeera nga tunonooza bitutakola ki bitutategeera nga nabali bennyininyini abaabituleetera ate nabo baabivaako dda ate bo ne basukka nawo kakati munnange bw'atyo nga ayogera taluma mu bigambo bye nga yenna mukalu atunuulidde munnange ababaka abali mu kakiiko akali mu kubaga etteeka oba bbiiru ey'obufumbo omusajja wa Katonda ono ebbanga lyonna abadde nga mu ntalo ez'okulwanyisa ebisiyaga bw'atyo yatutegeezeza n'agamba nti kyalibadde kya bulimba nnyo bannayuganda okubeera nga basigala bakyerimbise mu mbeera ey'obutakkiriza abakristaayo okubeera nga bawasa abakazi abasukka mu omu era nga bakiraba ng'ekivve naye nga in actual sense mu mazima amatuufu ebintu bibadde byasoba dda nti abasajja bangi ennyo abakristaayo balina abakyala basukka mu omu ne bapasitaazi babalina sempa munnange bw'atyo nga agamba nti okusigala nga tukozesa etteeka eryo okulikakatika ku bantu erigaana abakristaayo okuwasa abakazi asukka mu omu ate nga yo society emaze okubeera nga eraga nti ekyaniriza ekyokuwakisa abakazi abasukka mu omu tekisobola kubeera nga kyebeereka n'agamba nti munnange kino kireetawo obuleesi bizibu mu ggwanga lyattu Uganda era nti weesanga nti ojagenda okulaba nga families nnyingi ziri mu mbeera efaanaganako bwetyo eya polygamy ey'okubeera nti nno balina abasajja balina abakazi abasukka mu omu abakristaayo naye nga bali mu underground kakati sempa njagadde mmaleyo nnyo ebigambo bye kubanga ensonga eno nkulu nnyo gwe muganda wange ampuliriza era bw'atyo ng'agamba nti n'abaana abo abazaaliddwa ebbali mufo ky'okuyitibwa ba bastards baali badde babeera legitimate baali badde nga bategeerekeka mu mateeka kubanga kino kibaleetera okubeera nti nno babeera eyo mu kunyigirizibwa bakuyita bastard kikustigmatizinga omutima okubeera nga kwegamba nti taata wo oba bataata b'abaana abo tebasobola kubeera nga ba-associatinga nabo openly era nga tebasobola kubanjulwa eri bafamily members mu bujjuvu ne baganda baabwe mu bujjuvu nti bano baganda bammwe anti munnange mumanyi nammwe nti kataata ababuulira mmwe mumanyi ensonga z'ekisajja nammwe mukula gye mujja kwegamba ebyo tebikola bwe tebajja kubategeeraga taata yayenda n'azaala ba bastards nedda kati pastor Sempa agamba nti kino kyali badde kiteekebwa mu mateeka nti abasajja mugende mukole ki musajjalaate kati ate tugenda ku nsonga ya Walukona omukyalo oli ewaffiide yagaine n'abakyala bakkirizibwa okukaziraata kakati agamba nti munnange abasajja kino bakikola ekyokubeera nga beekwekirira kubanga batya okubeera nti nno tebajja kutegeerebwa bajja kubeera nga babasongamu ennwe olw'okuba nti baava ku bulombolombo oba ku nneeyisa ey'ekristaayo kati yagamba nesimanyi lwaki yeegaana kubanga yagambye nti nno kale nze ekyo sikikola nze sirina abakazi asukka mu omu naye era n'ebyokubeera nti nno abantu bawase abakazi abasukka mu omu sibiwagira mu kyaki yange
naye newankubadde tetusomesa oba okupromotinga enkola eyo mu church, naye ekituufu kiri nti munnange weekiri tekikijjaawo weekiri wayase anyooka mu bubba. Nti era ekyo abantu bangi nnyo olwedde bakikkiriza era bakitwala tebasobola kukyebeera, ate bagamba nti omwoyo mulondo. Kakati agamba nti osanga omusajja omukristaayo nga alina omukyala namba 1 n'omukyala omulala namba 2 n'abaana ku sayidi zombi. Kakati olwo namba 2 n'abaana be ng'asalawo okubakwekerera kubanga munnange atya nti mu ddiini ey'ekikrisitaayo gy'alimu takkirizibwa oba tekikirizibwa wano mu Uganda, era bagenda kumulaba bulala nnyo, bagenda kumwogerera. Era agamba nti naye akaseera bwe katuuka ng'abaana bafudde oba omusajja ng'afudde, ddala omusajja ng'afudde, teweesanga nga bamaama ate bakuŋŋaanya abaana abo. Kati awo tujja okukitegeerera nti bannange abadde alinayo neeri, abadde alina abaana 3 be tumanyi wano, abaana baweza 3 baweza 2, wowe maama tufudde. Agamba nti okwewala ebyo byonna tukimanyi nti embeera ey'ekifirika wano yakugenda nga tuli akuza. Tukkirize abasajja tebasobola kubeera nga bakyebeera ne bapasita tebasobola kubeera nga bakyebeera. Waliwo omukyalo omu gwe nasanga awo ku kizimbe kino ekiri wano ku Biwologoma, bakiyitaani ekyo Shoprite. Tuba tuli awo n'aŋŋamba nti nze njagala kufumbirwa musajja musiraamu, konze lwaki ate? N'aŋŋamba kubanga omusajja nkimanyi kati ennaku zino mu Uganda tekyali musajja w'omu, era musajja agenda okukuwasa bw'oyagala omusajja ali obulungi oyagala ate kubanga alinayo omukyalo omulala. Naye kakati gwe bw'otabeera namba 1 kitegeeza tebajja kutegeera ne mu mateeka ne ku mugabo kw'ebintu bye toliiko bakulabanga ku mukyalo w'ebbali gwe bayendako obwenzi. Kakati njagala omusiraamu agenda okumpoowa awo ne namba 2 ne namba 3 ffenna tubeere nga tuli mu mateeka. Singa wabaawo obuzibu ebyobusika n'abaana bange bagenda babeera recognized. Kati ndowooza ensonga eyo egwawo. Naye oba nje nkigamye ku Mama Shurayimu nti naye lwaki nyinza muganda wange seereetera bizibu kansirike. Kakati munnange Pastor Sempa atunnyonnyola nti abantu essaawa eno ekintu ekyo bakigendeddeko nnyo. Sempa era ayongerezaako agamba nti newankubadde mu kyaki ye takirina, naye amanyi ba pastors bangi nnyo nti bano munnange batuuse n'okubeera nga bagatta abakristaayo abalina abakyala, kugamba ng'akimanyi nti ono agenda kuwasa mukazi wakubiri n'amugatta naye mu bufumbo obwokubiri kubanga nti babeera balina ssente. Oli ejja nesenaga nti olina okungatta n'omukyalo ono, nti kino weekiri. Era bannamateeka balina okubeera nga munnange bakitunuulira officially ne ba recognizinga era legally ne ba authorizinga oba ne bakkiriza some of those who can't do without okulaba nga they are legally protected. Waliyo abasajja muganda wange nga animal tetuuliraawo, omusajja nga animal tetuuliraawo, animal yamufukira ekizibu muganda wange animal nga tetuuliraawo. Kakati abasajja abo Pastor Sempa bagamba they can't do without, era ye nga tasobola kubeeraawo nga tayinza kubeera mu muwogo omu. Waliwo omanyi nze nyumya ebintu ebyekisiru nyumya ebintu. Kati waliwo mukwano gwange omu yangamba ye mukyala bayida bimuwala yagamba nti nze nkubuulire Uganda atalaagi nze sobola animal emu, nze njagala animal eziwerako ez'abasi. Katonda naye yali awo kitegeeza nti enkola eyawalukona omukyala ole wa Fida ye ate era emukolera kubanga yaŋŋamba nze nkubuulire animal emu etamambuze sobola kubeeraawo nga animal emu buli kaseera animal emu, njagala animal eziwerako. Oyo naye waali. Kakati beebo munnange Pastor Sempa bagamba nti they can't do without
ye kwegamba buli kyalaba ayagala agire kugamba nga baluukalooka tebamatira wabeera baalyaki. Kakati munnange agamba nti ekiyaba mukisa omubi kyemulina okumanya nti embeera y'abasajja bwe gye bayingiramu mu ggwanga lino guno gwafuuka muze guli irreversible tegusobola kuddizibwa mabega. Kakati balina okubeera nga bayisa etteeka bakkiriza abasajja abakristaayo Christian men okubeera nga mu mateeka munnange bakkirizibwa okubeera nga bawaasa omukazi asukka mu omu oba abakazi abasukka mu omu kubanga babeera bakyagala. Sempa bwatu n'agamba nti nno ekyo munnange kigenda kuba kijjawo obunkenke obw'amaanyi ennyo naddala eri abo ba co-wives abakyala be tulaba nga ba side dish bwe bave mu ba side dish bajje bafuukire ddala abakyala mu mateeka nga bategeerekeka newankubadde babba baabwe nga bakristaayo ba Christians. Munnange Sempa nga tayogedde mannya naye nga bayogerako tubamanyi yagambye nti yamanyi bapasitaazi bangi nnyo akimanyi nti mu makyaki gaabwe batuuka n'okubeera nga bafumbiza abasajja baleeta abasajja ne babagatta n'abakyala abookubiri olw'okuba nga bagenda kubeera babawa ssente ate ne bapasitaazi nabo bangi nabo omuze ogwo bagulimu balina abakyala bangi. Kakati munnange nti bano olwedde bakirimu naye batya okubeera nga babeera sanctioned under the law. N'agamba nti which in the current form prohibits polygamous marriages among Christian men. Munnange zinadde okukola ki? Zinadde okunywa eyo nno munnange katusooka tatuveeyo. Mujjukira bulungi nnyo ssente ezabbibwa mu Bank of Uganda, banka yaffe enkulu. Kakati munnange tebinnaggwa poliisi etandise okubeera nga eyaza amaka gaabo ba suspects abateebereza okuba nti beenyigira mu bunyazi bwa ssente zino. Poliisi bwetyo emaze okubeera nga econductinga searches ku residences ez'aba key suspects abali linked to the recent Bank of Uganda cyber heist. Kakati munnange senior government officials wamu ne ba IT specialists balulimu era operation bwetyo yakwasaganyiziddwa ennaku zomwezi zabadde 5 mwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokubiri nga bageza ku targetinga amaka g'abamu wano mu Kampala omuli ne omwami Lawrence Semakula ono munnange ye current general wali ku Ministry of Finance. Kati okunoonyereza mu ba suspects mulimu ba high ranking officials bano munnange kigambibwa okuba nti nno be bayambako mu bunyazi bwa ssente buno. Omukulu Mark Kasuku ono ye IT specialist wali ku Ministry of Finance y'omu ku abo munnange amaka gaabwe agagenza okubeera nga gaazibwa era munnange eno basanzeeyo mbu electronic devices wamu ne documents zibasuubira okuba nti nno zirina akakwate ku musango guno. Munnange kigambibwa okuba nti ba police officials bamaze okubeera nga bafuna evidence mbu eyinza okubeera nga eruma bano bwe basuubira okuba nti beenyigira mu bubbi buno era nti ab'obuyinza banaatera okubeera nga batubuulira badisclosinga exact amount gye bagamba okuba nti nno abo be bakafunako obujulizi mbu zaayitira mikono gyabwe. Emuyenga eno omukulu Kasuku yasula era abantu baayo munange beekanze poliisi egenzeeyo bwe batyo bagamba nti amaka gayaziddwa nnyo. Kati Bank of Uganda mu statement yaayo bwetyo yakubiriza abantu okubeera abakkakkamu kubanga okunoonyereza kugenda mu maaso era nti enteekateeka zonna ziteekeddwawo okubeera nga basafeguardinga ba customers ssente zaabwe zirina okubeera nga munnange zikomezebwawo. Poliisi bwetyo ye egamba egenda kuba ekwasagana ensonga eno n'obwerufu era basuubira okubeera nti nno bagenda kuba bakwata abo bonna kuba bagenda kusaba experts okulaba nti at least omusango guno
bagukwasaganya paka ku ntobo yaagwo. Kakati munnange ndowooza tumalirize ni Ibrahim Ssemujju Nganda kubanga ndaba emboozi ewanvuye nnyo. Eby'Uganda tebirojjeka. Kati Ssemujju Nganda ono atutegeezera tugamba nti ejjirino erya UPDF limulaba kwegamba gye liwali badde otwala ng'oba erya tribe emu ne family lirimu obusosozi obutagambika nti newankubadde nga batulaga nti bakoze nnyo baakiivinze nnyo mu kumaintaininga peace mu ggwanga lino erya Uganda, naye bano projects newankubadde nga nyingi ze babaddemu construction projects kati okuzimba enguudo bano babadde ne mu ntalo e Somalia gye babadde bagenze mu nsi etaaguddwa entalo. Agamba nti munnange gye ya Uganda People's Defence Forces likyamisinga ku bintu bingi nnyo naddala bwe kijja kukunula eggwanga lino erya Uganda kubanga lyakwata ekkuba ekyamu. Kati okusinziira ku Ssemujju Nganda agamba nti UPDF ekyalimu obusosoze bungi nnyo, nti ekyalina kyekubiira mu ngeri y'amawanga n'okubeera nti nno waliwo abantu abagyefuga ekontrolinga General Museveni, muganda we General Salim Sale ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba nga ye Chief of Defence Forces. Agamba nti olunaku olwaleero UPDF gye lya family era nga General Museveni yali controllinga. Today the UPDF is a family military solely controlled by Mr. Museveni, his brother General Salim Saleh and his son Muhoozi Kainerugaba, and there is nothing national about the UPDF save for the name. Erinnya UPDF muliraba naye nabe nabagamba juzi wano nti osanga UPDF kyali badde kitegeeza Museveni Muhoozi Personal Defence Forces MPF. Ssemujju Nganda kyagezaako kubeera ng'ategeeza era Ssemujju Nganda bw'atyo ategeezezza n'agamba nti wabaddewo okugezaako kubeera nga bakola ennongoosereza mu tteeka erya UPDF basobole okubeera nga ekiwayi kya UPDF ekya Special Forces Command nakyo kibeera mu mateeka teebereza tekiri mu mateeka era agamba nti mu 2005 UPDF Act nga eteekebwawo yagamba nti baleetawo special units kati nga Land Forces wamu ne Air Forces. General Museveni ate ye n'aleetayo ejje erirye nga litambulira ku mateeka lirya Special Forces Command eryo gye lya Museveni. Kakati munnange nti ejje lino baagala okubeera kakati nga balikola ki nga amateeka gali recognizinga ng'ekiwayi ku UPDF era ng'agamba nti ekyo yakikola Museveni oteekawo ejje eryo nga tagobedde mateeka ekintu munnange ekyongera okubeera nga kibakasa nti amagye gaabwe bakola nga bwe baagala newankubadde bino nga tuli ekyokera bali ku mulundi ogw'anamwena nga bali ku Teresita celebrations. Kanodewo Akiiki yabiwakanyiza n'agamba nti ejje lino erya UPDF kwegamba lirikiriya nnyo era kiraga nti ejje lya ggwanga era liri steady nnyo okakasa nti eggwanga likwasaganyizibwa mu mateeka nti UPDF mu kulayira okukuuma abantu n'ebintu byabwe lirina empisa lirina buli kimu. Naye muganda wange awo wenyinza okukuuma bwe tujja kukuuma abantu n'ebintu byabwe wano mu Uganda ejje lya UPDF kyekituufu nti tutuyiye nnyo kuba bannayuganda bangi bafudde, bannayuganda bangi babbiddwako ebintu byabwe kwegamba ngeri etategeerekeka kubanga waliwo n'ejje nga teriri mu mateeka kitegeeza ne bwe bakukuba
ne bugaana oluupa tiwesi FCC ankubye oba akoze atya teriri mu mateeka kati buwaabira wena sooka ate anyway kankome wano muganda wange gwampuliriza ate tusinkane mu mboozi zaffe enfufu wano ku Uganda at large.